Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ejikwanjulira osuzeeyo tya mpuliriza yakoze olwaleero weebale wonna wosinziiro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Kibazo nembeera mu studios za Radio Simba. Program Gasimbagane ne bannamawulire ennaku z'omwezi ziri 27 mbadde nze nzibala 26 27 mwezi gwa May omwaka 2023 kyenkana tugutuuse wakati mwe abazuukuka buli mwaka ne muwandiika obupapula ne mugaa nti eno ye target ye y'okukola buli mwaka byebisumbuyizo bye weesuubiza omwaka ogutuuse wakati kitegeeza bw'ebeera project nga yali ya bukadde 10 olina okuba ng'otuuseeko mu 5 bw'ebeera project nga yali ya kulima nnyaanya box 2 olina okuba nga waakiri olimyeko 9 olwaleero kubanga project obeera ogituuse wakati. Abalala yesawe ey'okukola review wasuubiza nti gwe Kalooli nti obudde bwe bulituukira wano nti ojja kuba owasiza omukyalo owookubiri ekinyambye takuwulira nti naye gwe wawasa wamuzimbira omuzigo oba wamuteeka wali wansi wani wa Latifu awo n'omuteekaawo kakati ebyo byonna jokes we yesawo okureviewinga plani zammwe ez'omwaka yesawo ey'okwekebera program Gasimbagane ne bannamawulire n'emisolo n'emisolo tax declarations to declaring ez'omwaka naye kiba kirungi wootuukira wakati obeere ng'osasuddeko nti obeere ng'osasuddeko ab'amayumba mbasaasira kati omanyi Charles bw'obeera abayina emizigo mikono gyange bangamba osasula ground rent boba Kampala esooka nejja nekusoloza bwemala okusolooza ate ne URA bakonze siriyo eyo mu industry ne URA nejja nega nti naawe leeta income ey'omwaka kati oli yagaa nti oba batusoloze lumu bonna yazitwale lumu muwone nampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire olwaleero nina Kalooli lw'omushana munsaasire kati gwe ali eyo nkwatirwa ekisa nti programu ninamu Charles lw'omushana okureviewinga amawulire ngenda kususpendinga kubanga kati ono ayita ku ga stage agayitako nga bagataddeawo ku stage enfufu yagakubye ate baateekamu stepo kati Charles tayinza kubanga yasomya amawulire wiiki eno Siraje Rubwamajja tusanga Katerega Musaazi mu musaasire Katonga yagwamu kati ate wali bagasseewo abajulizi abajja okulamagana mugongo safunewe bayita saga bagenda kuteeka ku mugogo government of Uganda ana yekole mugogo yeje waffe yabayiyiriza nti mulinyire wano mugogo era bo baba by the way have lugogo ndoza je kiva lugogo era babayiyiriza bone bajja abajulizi ne ba muganange Katerega kati ayina kuyita Sembabule ate amafuta tebagongeza ge baali bamuwalulige bakyamuwa tewali wakuba ndobo obuserengeta obumala mulimuuko neera kilomita bayongedde mu 178 178 I think kakati miskini Katerega omusaasira naye ajja mpola wamwalinyawo boda awamu motoka ya RDC yagirese Masaka Charles buuza abantu abatuuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa waliwo ebyo tukola ku baana abato amu baba sacrifice nga kuba sadaka abalala abayigiriza empisa embi abalala babakuba eddagala nga libagaana okuzaala naye bw'olaba ng'ebyo byonna bikolwa ku baana then omanya okununulwa kw'abaana kutuuse Siraje hatuuse meyenga New Vision akulembeze eggulire leero General Kale Kayihura oligwe twagamba okugenda okukyalira bayita yowa Kasagama Kashagama twagamba New Vision agenda ku retiring y'omu ku 10 abagenda okuba when is on trial New Vision agambye nti mu 10 lye ba listinze New Vision yagamba nti waliwo emisango gyakwala tojijukira si New Vision ye yagamba bamuvunaana
anga tebawana kumuvunana n'ibyo yamaze okumusalira omusango kati erimba tasobola kuritayalinga mu maje nga ina trial galuwa gano buli kimu kisoboka. Okay, Sirajje rubwa amabuuza abantu abatulaba abatuwuliriza ye muri okay nokutulaba abatulaba tubalamusizza nnyo Katonda bataddemu ebizibu mwesasire abakyali n'abalwadde abafiiriddwa abantu bamwe mu wiiki eno amasasi gongera buli lunaku buuza ani addako Katonda abagumye eyewakiso nze nkola video yali ntuufu nalaba ne mwogezi wa poliisi ayogera nti bana baafu. Sirajje dira muzindalo amawulire weekend ku speed ya kizungirizi amawulire nja mpulidde ogamba l'omushana nti obokola budget kati gwa kutano oyina omukyalo owokubiri se wakati nagati bakubiyete bawulidde Swaziland yo yataddewo etteeka eryo lya bulimba Sirajje yabadde lya bulimba bya gospel wa mawulire lindako bamaze abakazi ne beekalakaasa nga bagamba fige y'abataano gijjawa nga bakoze robot nga bate bagiseera ng'ekola emirimu n'ebyomu maka ne byonna ne mu buli ne bagamba nti Sirajje olwali lujje ku program waliwo ayagala ebya Sirajje akuba kayita kawowo ebyolwali bijje ku program. Amawere mu wiiki eno pulezidenti yabadde atayaga Greater Masaka era bwe nabadde ntiridde DC Katerega nnyinza obutamulaba. Of course bakyakola postmortem kuba waliwo ebyagenze obulungi n'ebitaagenze kati bagezaako okulaba bw'ogattako olutindo tebayinza mugaana kuyitawo na bigere n'emmotoka agisangawa wali Katerega bateredde waabe bannamugongo ate bigere goba toyina reason ya namugongo olinda wiiki 3 ezijja bajja kuba naye abalabe bigere nabo bayitawo. Of course ina kuteekawo reason ya namugongo yes yoka bataddewo weevu eno pakanga nono kyembuuza ku mugogo pakanga ttaano ab'ebigere abalala tebayitawo ne bafuaza bazze bakakasa abalamazi baabwe basobola okuyitawo bulungi ne bayitawo tebanakkiriza balala bonna kugenda olina kukozesa kidyeri ekitwala abantu 150 first come first serve ekirungi kyekidyeri kijja n'emmotoka byonna bituulamu era awo Katerega kati ali bulungi okusingawo adda wali ebukakatana ateekako ekidyeri ate asevinga nnyo omutwalo gumu kitundu gumutuusa wano kitubulu awiirako kitubulu awo najjako emmotoka ye n'alinnya. Ekirala mu mawulire agabadde mu wiiki eno palamenti eyisizza ebintu bingi omuli ne sooka ku executive order. President yakoze executive order n'awandiika novel number actually page nze nasomyeko katono nakisomye kyonna ekisooka olubereberye nabadde mundowooza bamuwaayiriza eringa ligo notice legal notice ebeera precise ebeera succinct nti ebeera 1 2 3 nga biri clear zina order neno yabaddemu okunyumya emboozi nti munaye bwe twatuuka ehululu enduulu okunyumya emboozi kiyambako n'okuyomba nabagamba amajemo gagire bwe muti kati mwagagira obwedda noonya order weeri nga sigiraba nga mpulira nduulu nga mpulira mboozi abanno ne bavaayo abasajja ab'amaanyi ne bajja abagundi ne bakola bati kukola ku executive order amawulire ag'amaanyi aba ag'ennaku era eyo executive order omukulu nagaye yeetaaga mpa omulimu ye bw'amala okuwandiika emboozi akuwogo summarizing tugisummarizing tujjemu order kubanga all you needed is to scrape out the order kuba order zabadde nga nnya luli olwali tonakkiriza nti ojja osobola kulunyumya the order is not the emboozi kati yawadde abantu omulimu to extract from emboozi what the order was. Kasona kiriza nti ojja kweyogera nti gwa summarize nze ogw'omulimu ojja gufuna. But why do you need an executive order ng'oyina parliament ng'oyina statutory instrument power to make statutory instrument? Awo tunajja genda maaso Sirajje. Amawulire ag'ennaku ng'ega Al-Shabaab okulumba
emu ku base yaffe mu Somalia yo ne yeewaana nti twafunye basa abantu 123 EPDF ekkiriza nti bawase kuliko nowa BBC naye tetubuulirwa ekkiriza nti olumbaganye bwabaddewo naye tetubuulira nti twafiiriddwa abantu bwe bati ndowooza wakyaliwo enteekateeka egatta ebintu ebyo n'omuntu abantu baabwe tomala gababikira nti gundi afudde olina okubateekateeka oyusanga radio link because ne yebadde forward base ye base ebadde esembayo eri mu maaso oyinza osanga tebalina communication naye kampu gye balumbye si ya UPDF sira gye weyongere maaso ngenda correction kampu gye balumbye si ya UPDF ya African Union naye regarded by the UPDF yes executive order bogendako nayo mulimu uko osobola okujjamu nadde nsoma Uganda Human Rights Commission report ey'omwaka guno koleddwa akakiiko ka Wangadya nga teyogera ku bintu by'amaanyi ebityobola eddembe ly'obuntu ebikoze eki ebibaddewo naye of course yafulumye ne sente ne ziriibwa. In fact yansanze n'akamala Livingstone sewanyana nga yakampa akatabo kano nga n'akakamalako ng'ate olaba nti at least byo bikonera ddala ku kinyusi nga ekulaga n'okulaga nti human rights in Uganda yayisewo ng'agenda kulamaga era ayinza okuba wali yabagambye Yosefu kukatonga kati ono bamulabye nga Josefu Walugembe oba Josefu bali ku ddembe parliamentary sector committees ekisanja kyazo kyaweddeko speaker n'agamba ati badde mukola mulimu gwonna nga balunze ekipya yadde nga simanyi bye yagobye ne ba chairperson tebaddamu kuyita nkiiko kakati ne bafunawo kalivu awo baddayo mu bibiina ne bituwa abapya no kati bafunyeyo kalivu bagenda mu Kyankwanzi for 10 days omanyi edda kulaba engeri gye batandika okulwanyisa abagenda Kyankwanzi siba parliament abagenda Kyankwanzi NRA naye nabo NRA mulimu ba MP abasuka mu bisatu abagenda kaire fitina kano kongera fitina siraje omanyi onzijukiza okutuka ndoza mu parliament y'omukaaga ye yawakanya okujjawo ekisanja ono Katerega yali agoberera bulungi yali parliament ya mukaaga ye yalwana n'ebisanja yes yali ya musanvu between parliament ey'omukaaga n'ey'omusanvu ababaka ba parliament beesalirangawo ani anaakubiriza kakiiko ki okusinziira ku busobozi that's true ante yali movement system era nga batuuka wali ne bagaa nti gundi genda wano Karuhanga genda wano Ben Wacha genda wano I still remember Salamu nga akubiriza Presidential and Parliamentary Affairs Committee ya creating a pafu kati bwe tutuuka mu ekisanja tunajjako ekkomo tetujjeewo kkomo nga tukyali mu movement system olina gandi wano batutwala oda neva waggulu nega nti kakati tie kyetuba tukola nti mugende kubanga membership of committee was by registration ne baga nti mwe musookayo ne baga nti tusookayo mwe 10 boli anagenda okujja nga list kati nzijukira ababaka baluzindana nga bakayada nti list yabadde wano fe twasooseewo ne list egenza okujja nga yajjudde nga ababaka babasooseeyo after that ne government ne realizing and committee zino zaali fundamental kati bazirondanga ba minister nazo ino okulobinga nogane we banange nno nze nandi kye yali nze eno ne bagenda ne bakuvetinga ne baweereza mu iso ewaba no ne bakuvetinga ne bakola bate aga nti asobola so it's by rules of procedure okubeera mu committee oba kugichairing it is then kwacha ate tuwa parliament kubeera controlled by a political party nedda mu rules era mulimu nti party salawo economy officially wakokateeka tegeza plenary esobola okugaana era party neweereza omulala Katerega si yajja okukiyalinga wano tugaanye Peter awo ebibiina ndowooza bikkaanya
teri kibiina kiyinza kukkiriza kiviibweko obuyinza bwonna bakijjeko obuyinza obwo tekiriyo buli pate eyagala ebanga ironda bachairperson baayo kakati ne bogamba nti side opposition nayo gijjeko okulonda leader of opposition muba MPs batule byonna we bivaawo kubanga parliament eziyise bagezaako Queen Kiza yagezaako nnyo okulwanagana nakyo nekigaana ngabagala batuule beerondemu nekigaana ndowooza waliwo consensus ya parties okubanga bakyayagala and rightly so. No. I think they are right kubanga member wa parliament bw'aba talinaako group ya party nga talina gye bamuloopa asobola okukola completely independent of the party n'aba disregarding nga party eyagala esigazeemuko omukono. Parliament ey'omusanvu eyo bwe yali egenda okulongosa mu ssemateeka ababaka ebibiina byonna byakkaanya nti omuntu bisobola omujja mu parliament yo ng'ebibiina ababaka nga tekumpi baali affiliated ku bibiina ebyenjawulo ne bagamba caucus of the whole house bakirejecting nga balwanira independence mageneza ko okukolaga nti wabaddewo olutalo ng'abali wabweru baagala bavuge parliament naye owa CA the Constituent Assembly yo kye yali eyagala nti kasita ofuuka parliament tewabaawo kuvuga ng'ava wabweru conscious ye kuvuga olwa Uganda nga ye kuvuga katubukkiriza ekibiina okukuwa chairperson okusala waani abeerawa ekiba kitegeeza wabweru agenda kubavuga ono kyayogerako kituufu bakola CA nga batunulidde Uganda eyali mu kipooli at that time ey'ekirooto kati nga tuli mu partisan system pate bw'ozijjako obuyinza kyayogerako kituufu omuntu ayagala abeere n'eddembe ayogerere abantu be nga bw'alowooza actually member wa parliament omutafaanagana nga delegate ti delegate bamutuma byayogera member wa parliament alina ne right okozesaamu obwongo bwe n'alaba nti nekitawula eggwanga mu maaso naye parties zaagalamu okubanga member wa parliament no bakyamwinako obuyinza otherwise basobola okuba disregarding completely awalala kikola kitya sinabakola benchmark ya parties mu parliament sagala mu wiki emu high court judge just one second nabadde nsoma naddamu okusoma John McCain in my time akatabo kayita in my time nina ndooza bye nalina missinga naye John McCain agamba nti bw'agenda mu Senate bw'atuuka ne bamugamba nti olukiiko olusinga okubeera powerful wano baluyita the Means and Ways Committee nga kati mwe bwe mulina budget committee nga pate zonna zirwana nnyo okulaba nti bwe tuweza majority eyo tugiino gi-influencinga tulabe nga ffe naye chairman wa Means and Ways yalinga n'obwa chairman abusikira nga bw'abanga tebamuwangudde ng'abadde mweno ne mweddako nga kyenkana abeera guaranteed okukomawo kuba yasalawo ebikola naye nga pate emufuula bufuuzi wa mukwano beewaabwe nga pate teyina buyinza gamba nti ono okujjako bwe yabeeranga avuddeko nga babayita ne babakuyega ne babaga nti abange bwe mutuukayo mutemulonda lw'omushana mutulondere kateregga kati nga byakukuyega ebyawano byava kukuyega ebyawano byakukola ki byakulagira buli pate eyagala esigaze grip naye ate tezikikola mu bumenyi bw'amateeka zikikola mu tteeka lye baazikolera nafuna nye emabegako omukisa okusinkana ku leader of opposition owe Alaska netunyumyamu n'angamba I am going to retire I have already identified my successor agenda okunziriramu era ennaku zino njogera naye ng'agamba I am still mentoring my successor kitali wano bw'ogenda no gwa mu nnyanja oba omanyi okuwuga wuga oba tomaliriza high court judge something we need to learn here just Lydia Mugambe United Security Council United Nations Security Council the UN Security Council or it is Secretary General? No, it was a vote of the council. Vote of the council.
era ndowooza amawulire gazze nga yakafiirwa kitaawe naye addayo buzi abadde yakolayoko mu kifo ekirala so ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire n'agamba baati gakomyewo leka naawe yes bagambye listi abantu 8 obuzava akanga ayinza okutula abantu omutima lindako okubuulire leka nkubuulire amabaati oli yafuna akanyeebwa ke balina abateeka ku control bwe bati anti era kakyakola kudda so many times buli eyalabika kati ali kikanga baana wonyenyeza kati nfulumye naye omukubasatu abagenda mu kooti nandutu era bonna by the way just one second Peter bonna by the way files zaabwe ziri ready all of them files zaabwe ziri ready zirindako nanyene buyinza oyo mutwaleyo oyo mulindeko ono yafukamidde ekimala yakabye ekimala awo wetulie eggwanga welitambulira awo nandutu yafunye yagenze agenda asaba bagende bamala okutaputa mu constitution yapangisizo aloyo omulana agatta ku tiimu ye kalab alaka nga bagenda kusalawo ku mande bamuwa batapute etteeka mu bamuvunaanira yagamba nti likoonagana n'amateeka aga anti corruption so ekirala diguli ezagwako ezibadde mu wiiki bannanyini university ate ankati ekyo si kya anko ki nandutu teekayo kano nagamba bano mugumbi kasooke tulabe kaseija mujera mulinawo asobola okuba nga kyogaa nti nandutu tayinza kujemba bujembi n'abeera mujembi nandutu kino kya anko tufune interpretation ekyo kiveewo Kavuma yatukola bubita kyali debate ebadde mu ggwanga ye y'abannanyini universities abawakanya eggulire lya National Council for Higher Education gwekoba tegweddeeko naye bakyali abo bakyagumya abaasomera mu bbanga eryo naye nedda ekintu ekyo ne parliament yakitegeera bubi nze nasoma sakula yaabwe nga at the end of it all bataddewo this is a regular process gye tukola buli kiseera okulaba nga courses ezikolebwa ziyina content eyeetaagisa ate bwe nasoma courses zonna bazilistinga they listed even medicine balistinga engineering buli course bagikola ki bagilisting saategeera muliro gwasituka ne mu parliament was misinformed ojja kutegeera oli agamba by law a course yino kubanga eriki verified okiri nga bagikkiriza by law kati wabanga tebakikola then tikkirizibwa so question eri which word do you use expired do you use fake what do you use ono akyusizaamu ayogera ku courses zisomesebwa nga tezimaze kubeera verified by national approved by national council naye kiri ekyali kyogerako eziri expired eziga nti yali approved n'okusinziira mu mbeera gye tulimu kati tekyamachingana times kati bo bagamba tunoonya content etambulibwamu emachingana times kitegeeza nti obuvunaanyizibwa buli eri abasomesa all the time okulaba nti bakola content obanga etambula ki ne times ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nalaba muliro mu parliament ekirungi nti nkola na higher institution of learning National Council of Higher higher institution of learning fortunately courtesy of Dr. Oba Professor Basasa Muhenda tulina omukyala muzibu nnyo kati kuluno namu appreciate nzo obuzibu bwe she's a perfectionist perfectionist era abantu baga nti omukyala muzibu oyo Muhenda naye for once now I say I salute Professor Mary Basasa Muhenda ti yewe wetolo Muhendo no akabaru wetolo yewe bamusanze nga ze bali bazizaayo buli myaka 5 ampuliriza buli myaka kosi bajiwe myaka 5 nga bamaze ogya accrediting mu myaka eje 5 bakusuubira ngo ogisomesa obuuza bosomesa obuuza akatale obuuza biki bye tuba tuwongeramu biki bye tuba tujjamu biki ebikaddiye ensi ekyuka buli lunaku. Right now the biggest phenomenon mu nsi bagiyita AI, artificial intelligence. Kati gwasomesa ICT wagirowoozako emyaka 5 emabega maybe not. Naye Peter institutions zisalence kati Aisha mbadde lina katononyo osanga kose emu
bagiduplicating emirundi ekyo kituufu ne bakyusamu akantu katini nnyo ze nakola masters in human resource eyaffe bagiyita master of science in human resource in education never master of arts in human resource never, so same course maybe they are not actually the same. The science component is about renewing the kati buli myaka 5 ejo mu myaka ejo 5 si ku nkomerero y'emyaka 5 within the 5 mu myaka ejo 5 mutuula ne mwegeyamu ne mugamba trends kyempya ezizze buli kyebipya ebizze ne mubigatta mu course ne mugireviewing bwe mugisanga ng'ekyali kawerette ne mugizaayo ne muweereza national council nti affe tukyali kawerette muyinza ogisanga nga tekyetaaga mugizaayo baba wa certificate enzija muyinza ogisanga nga temukyagyetaaga Makerere ya shelvinga courses ezo zobadde ogamba Aisha wetaaga osome mamdani I think it's education in a marketplace or is it university in a Makerere in the marketplace abantu baali bagujudde course nga oli agenda mu history n'agaana tetusobola kubeera na degree mu history of Uganda buli department ejagala kubanga byali bikola sente kati Makerere neddayo reviewing nezigatta nega nti eno tugisudde kati bagizaayo mu National Council for Higher Education noga nti zino ze tunaasomesa emyaka 5 egiddako mu budde kati oli naagiyitamu naye ne be expert be body yabwe ne confirming anti wewe naye tekisimuula basoma zaali definitely no let's go slowly Aisha lindako let's go slowly definitely tekijjaawo bye mwaso are you the attorney general let's go slowly but the attorney general already ana bali fake but go slowly kati go fake go slowly nyina identity card nyina driving permit nyina passport Nangamba oyina okujula renewing after 5 years. Emyaka 5 with the sijula renewing isn't it fake? Ebera invalid. Yes. So these courses were not renewed therefore they are invalid. No, but Chaz totegedde kyembadde nnyonnyola. What happens is after the 5 years bweba course teri reaccredited tebakkiriza university kuddamu kugisomesa. Yes. Tebakkiriza university kuddamu kuteekako muyizi. Kubanga kosi yakola ki? Yes, yavaawo. Teina license kugisomesa. Buli eyasangiddwa ng'osomesa eyaggwako yabadde mumenyi w'amateeka yeetaaga n'okuvunaana. Yes. Yeetaaga n'okuvunaana kubanga yabadde asomesa kicupuli. Naye gwe yagisoma ng'eri approved. Teina mutawaana. Your certificate is perfect. Ekifaananyi ekyasiigiddwa ne parliament. N'amazima gali naffe tuli balagajjavu bannayuganda. Lwaki mu myaka 5 gwe baawa emyaka 5 naga nti mu myaka 5 review resubmit okola otya lwaki twesanze nga ffenna be baakutte bakukwate mbadde nakagitekayo omwezi gumu najje digitaddeyo wiiki 2 nabo balagajjavu be bateeka abantu mu katyabaga. Yes, but otherwise there shouldn't have been a crisis. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studios zigikwanjulira Ahmed Katerega Musaazi diso okuva e Buddu nayogedde naye ekiro Katerega namukubidde ku ssaawa 4 nganti emmotoka etudde ku kidyeri ng'omukulu abadde waabwe yabalekedde kityo adi n'adde ntidde gamanyi Katerega ayinza okuba yeeyongeddeyo n'omukulu essese n'omusajja bamuzaala butambala so kuyita butambala kibadde bize gyali kilomita 178 z'abayongeddeko amafuta tebaagongeza naye siraja atugambye nti waliwo windo lwe luguudo lwange okujjako lwemba ngende Masaka Street ne bwemba ngenda Sembabule zisiita Masaka mpita Butambala Gomba kubanga siraja atugambye waliwo windo kati emmotoka ogituusa wali ebukakatano ogiteeka ku kidyeri gumu kitundu oba wano amafuta gonna oba ogawonye koze agaba amafuta ebyo yabitegedde agaba amafuta ebyo yabitegedde yandikendeezezza ku mafuta ga Katerega naye nga ebyo biri awo kwekyo ndaba tugenda kugaziya oluguudo lw'eggaali okutuuka e Kigali naye nga tuyita eri Kasese nakulaba ogamba babayisizeeko nange ne Masaka Mutukula naye yandirowoozeddwako ku luguudo. Siraje
president mu executive order njagala kujjamu eky'abantu ba bulijjo. Executive order yabaddemu abatulukana obutajja eno. Agisomye n'enjikoowa nga nze mboozi nnyingi banna. Executive order era Olusegun mukwano gwange omona jangu bwe biba byetaagise jangu mu kiraasi nze siseera tutujire naye balina atonejje naali thara simanyi lwaki tebagiyisiza wa mukulu kiryo wa Kiwanuka. Nkugambye ali thara kati kyotegeeza nkugamba nti balabika tebagiyisiza wuwe anti simanyi balina atonejje no mumanyi ali very thara naye mukulu omona ogikwatangamu executive order ebeera precise ebeera nagenze nengugolinga n'okugugolinga ndabe samples za executive order we bazikoza awalala nendaba eya Reagan lwe bayina challenge y'amafuta nga ya sentence mukaaga nga ziri precise nendaba eya Bush lwe yali alangirira Iraq war nengende wa Margaret Thatcher nga alangirira okukuba Argentina e Falklands n'abalala bonna and it is an emergent order tejja nga bulijjo nti ne leero ne luli but that's for another day. President aina ne ba advisor on literally against nembuza Mr. Gogosa what is an executive order chanda basikiremye okutegeera abajem ono wambo olaba akulitisizinga mukulu Museveni naye information ajija ku Mr. Google ono wamboko Mr. Gogosa naye anyway Siraje chenjagala okudiringa nacho odongo oto ne banne okuva mu mambuka ga Uganda babadde ennaku zino bakubeddebe ngaga nti mwe muve eno ne mugenda mutema amanda mu mambuka ga Uganda deliberately mubakolera eddungu ekyo mu mawulire nga Siraje bali takireze Deputy Chief Justice not deputy kati ye Chief Justice luli yali deputy Saabalamuzi Winyidolo bwe yali babadde mu kuziika engola yagamba president omanyi ye talumamu yagamba president nti kino kiyinza okubeera kigenderere waffe bagambanga kagenderere ng'omukadde akogga nti kiyinza okubeera kigenderere kuteeka amambuka ga Uganda mu katyabaga lwaki amanda gonna bagatema eno kati president yayishuyinze order teriyo kuddayo kutema manda kwokya manda mambuka ga Uganda northern West Nile ne mu east kati east eyo gye saategedde tuva Busoga tutandikira wa east tutandikira ku Nairo boy oba tutandikira Mbale east still means actually sinzira kuno bakagula oni jo wadde east shali Guinness from Busoga koko yongera ona ajitadde mu context ye executive order Siraje am specific kwecho echa temotema amanda therefore actually ekizibu ky'okutema amanda illegal mu north wawagalirigo yes kale singo manyo okulumwa kwennyina Peter mu mutima gwange okulwaninga these people have depleted all forests in Buganda tokyayina wosanga kabina naka Aisha ojja kufuna omukisa leka Siraje kati wamala okugamalawo mu Buganda actually omuntu omu yali agezaako okwekolera executive yiye order nga buli motoka akuba mipiira brigade yakasirye gwange yatuka ku extend gagante kati n'omupiira sikyago kuba njagala kuba yingi mugende mugateme wammwe nga yogera nga kivumi bogedde kumana nayingira ukifuba nayayo kyamanda ngeri jayingidde mu wana bibira ngeri jayingidde mu wana ngola kati kirabika yayo kyawa wani lumu nafunako emmotoka 17 nga bazikwatidde eyo nenkubira RDC waayo nga abasajja bakutidde emmotoka babasaba akasente kangi nga tekavaamu na mumanda naye nga bagatisse naye nga abataba bakkiriza era bali eyo ba poliisi nabaki nga waliwo RDC abalemesa nemba wa hotline ya State House bano ogundi
Meja yagenda okusoma nakalema nasindikayo abantu naye balwawo okutuuka bagenda okutuuka nga abamu babasiibudde yasangako loole nnya nga zesigadde kati naddamu kuwulira ng'oto yagezaako okulwana odonga kati sooto oyo yekka waliwo atwala omujaasi atwala gundi ezo regions 8 akwira second commander wa 7th battalion bamuyita Trevor Kibuuka yagezaako nnyo okubalwanyisa naye ne bamuteekako ebintu ebijingirire ne batandika okwokya obusiisira kamu ku kamu kati abantu bagendanga okudduka ewuwe n'abayamba n'abatwala mu military hospital kati ne bajja ku poliisi ne babasiba bandage ebijingirire nga gamugende muwaabire gavumenti nti batukoze eki kati Kibuuka olw'okuba alina element ya intelligence ate lawyer n'abatebuka omuntu gwe baali bakozesa nga ali ku online lupapula baluyita express n'amuwaabira kati bali abaali bamukozesa ne bamuvaamu era ndowooza tateekangamu na defense okuva omwezi guno lwe gwatandika nga 8 naye ekyo kivudde ku bantu connivance wakati wa police ba local councils bamupite baliimu nnyo mu kintu kino ekyokutema amanda naye abakirimu bataddewo olutalo lunene nnyo era executive order senga etegeerekeka nga si mpanvu nga katabo kano akagundi yandibadde etuyambye. Of course executive order is a new word just like twafuna wano gundi dikuli ya amini ntudda ntufuna legal notice neno erina kunnyonnyolwa nnyo ate okuginyonyola olina buli agisoma tagimalaako kati okufuna ekintu ekufuna ekinyusi kyayo ojja kusanga obuzibu bunene nnyo nti bingi nnyo ebyetaagako executive order mu Uganda kukiba nga tukitegedde. Last 2 weeks back wonzikiraawo nja kunzikira ku ekyo aba international civil aviation bawa short notice aba civil aviation tugenda kulambula ekisaawe kyammwe tulaba kiina qualifications okugwa okono okuvaako ennyonyi ennene kati olw'okuba bano baali tebeetegese nga tebalina na fire brigade za ku kisaawe bafuna zino ezaffe eza poliisi ez'amagye nawali ekajansi ne batwala kati bali abajja nga bo batendeke okusinga nga kati mutuvugire musenga omuliro gukutte wano ng'obupande tebamanyira busoma nga bavuga nga agenda okuzikiza omuliro mwowino oba ekasangati ne bagamba tubawadde warning esembayo tukomawo nga September bwe tusanga nga temugize nga tubateeka mu blacklist kitegeeza kimu tugenda kwewola ekisaawe ky'e Nairobi oba awalala wonna ekiri ng'ebyomupiira siraaja ago gakigatto oba nago gafulumibwa no mu lupapula research ate amawulire musoma matono gano monitor vision Gasimbagane ne bannamawulire katerega component eyo mu executive order siraaje nga bannayuganda abalala ebbugu mwalitadde ku amanda gatutta bwe nasomye statement ya mwami Museveni by the way kanjogera amazima olubereberye bwe nagiraba nali ngamba bawaayira nga ndoza eno si statement ya president ne bwe nagenza okusoma emboozi erimu nga it is true to character ng'emboozi erimu ye nga muwulira anyumya nga jjajjange naye anyumya naddamu emboozi n'aziddamu kati obeera omuwulira kati bwe namuwuliriza ne mmanya nti yeye nga nentandika okunoonya executive order bakye nabuuziza munywanyi wange leero mbadde nzija mu studio ne mbuuza Charles ensawo y'amanda egula ssente mmeka. This was a judge telling a story. That's what we're saying, actually. Si judge. It was a judge telling a story. Sebo addressing nga judge. Okay. Nabuuziza Charles nga tujja mu studio ensawo y'amanda egula ssente. Ne Charles yabadde tamanyi. Do you know why? Ono afumba ku masannyalaze. Agula bulobo. Nagabe tugula butono. Asatwala. Gwe gokyagula gutiya. Ona baleta pick up.
olwokuba kyazi yabadde tamanyi njagala kuteebereza nti amanda gabadde gagula ekisawo ndoozi emitwalo oba 5 toli mu Uganda eyo yeri eri ddobolo wawo ze basiba ddobolo kuba bwe mba nvuga okuva embalala wano tewaliwo w'embalala ng'etaano nze nzigule wali okukuba erigende wa Museveni ng'oguze eri mu kyalo ne muwanga akuba simu afinding out omusajja omuganda tasobola kubanga yagenda kugula maana omusajja omuganda owedda yabeeranga na sente naye omusajja omuganda owaleero nga olina okukola bajeti olina okugabala nti omuko omwavu ayasanku family naye for me that was where the question is. Ono omwana afumba ekisigiri kya chapati omuwadde solution ki oweza amanda mu northern Uganda mu north east n'okukkirira population ogiwadde solution ki to re-energize the environment oba okoze alternate smuggling business kubanga amanda bwe gaba gabadde gagula ogambye ekitundutundu emitwalo 7 bwe gaba gabadde gagula emitwalo 7 I am sure olwaleero agayina ku kibanda yayongedde mu 3 kubanga gafuuse mazibu okuleeta eyo garanti kati oba wadde solution ki nomboozi ya jjajja temuli solution kyembadde ngamba kyalisi nga mugamba tewaliwo solutions najogera wano olulala kati awo ensawo y'amanda egula emitwalo 13 bw'ogikutulamu 7 kituno okay kati eye 13 olwaleero nategeeza nti naye tagula namba agula hafu wamuwanga tebasobola kugula nsawo namba nayo agambye nti akubyeka kati olwamwanga badde akubira mukazi wange badde akubira wuwe naye tanambulira ekyo muwanga kyayogerako nti bwe beebadde egula 13 by close of business today after the executive order ejja kukoona mu 2 so what is the solution we are giving people? This executive order according to me may be actually a trigger okutema ebibira ebirala kati kusala busazi magezi ogateeka mu container ogateeka mu motoka y'amagye ogateeka wa the executive where order is was the like solution to the people what do you do with it wonna okujjako mu mambuka maybe not maybe not Katerega Musazi DC nzijukira oba omwaka gwali 9 munnamawulire Victoria Nalongo bwe bamulonda okubeera musisi DA owa mpigi eri ennene twali tukola naye mu ngabo nga mukama waffe n'aloopera president kumpi nga ne Ssaabalamuzi bwe yabadde president n'agayidinga ku ngeri amanda gye gasaanidde okwokebwamu naye abamawulire communication nebanga nti yali aweze okwokya amanda oba okutaamuza amanda wonna mu Uganda. Nzijukira twali tulina deputy RDC wano owa Kampala baali bamuyita Obalim Maxwell bamuyitanga Maxwell Obalim abeero si twali ba RC ine abeero DU baffe netudeploying era ensi kabula kateegwemuki ensasagi nga tewali kukkiriza amanda kuyingira mu Kampala. Kyebika kyali tekitegeereddwa bulungi. Ate amanda okuva gaali gagamba nti bagajje mu miti egyabwe egy'abantu so si mu bibira kati nga buli muntu alina obuvunaanyizibwa okulaga wawe yagajje which still stands up to now by now. So president bwe yali oba yali asiibula bakadda n'akola omukolo omulala ekkololo n'aklaryfyinga embeera n'eryoka edda mu nteeko. Nteeberezaamu nti ne kino kiyinza okufaananako bwe kito naye bw'oba ojjukira e Kenya baaweerwa
okwokya amanda ewaabwe mu Western Kenya. Ne babagamba nti mugenda gajja ne bagatugejjira mu Northern Uganda. Aba New Vision abo ne bakola research nga amanda agava mu Northern Uganda ge gatugenda ne Somalia. Kugamba nga kingi nnyo. So measures zino zeetaagisa n'endowooza implementation yeetaaga kubanga mu butuufu ensi egenda kufuuka dungu. Ndowooza rural electrification egenda mu maaso yeetaagisa n'engeri I don't know kuba bwe twaliberalizing ebya subsidies twabivaako ne amasannyalaze gabe nga abagayina ekirungi ne president yakizeemu ne prime minister Masaka mu nkuŋŋaana ez'enjawulo nga bategeeza nga okuyingiza amasannyalaze kubanga eyo yonna mu mawuggula kabula amasannyalaze gabunye mu byalo naye abantu gabalema okugira ki okujja ku miti kuyingiza. Abalala balowooza nti president abagabidde balina engeri gye bagataapingamu era gasiiba gabagira ki gabakuba ne kati ne babagamba ezibadde 75 kati oyingirizaayo ku 2 45 balizikujjako mpola buli lwoba osasula yaka. Ekyo ndowooza kijja kuyambako amaka mangi okubanga gagayingiza ebyamanda bwe binaakaluba kuba abamu balina conservative tebaagala kukyusa. Then no alternative endala eza energy tuziteekeko nnyo amaanyi naye amazima gali nti ensi ejja kufuuka eddungu bwatabaawo measures zikolebwa kukwokya manda. Gasimbagane ne bannamawulire. Aisha kale kantandikire wa muwanga Peter nze ensonga y'amanda onajjuka ewaffe nnwanye na basazi bambaawo n'abatema ebibira. Mu last campaign bemobilizinga mu milioni 2 ku 3 babikuŋŋaanye babiwe opponent wange ampangule bagende maaso nga bakola bagambe nkusobola. Even right now ab'ebibira ndooza kati bakeekuŋŋaanyaamu ssente eziwerera ddala banoonya anybody who can knock me out bazimuwe. Mbadde nnyina long fight n'abatema n'ebibira abasingo bitema NFA. The biggest terrorist group ku environment ye National Planning Authority, National Forest Authority. Guidance mkuru program moderator tuli ku environment oba tuli kumanda. Ngenda kumanda. The manda is a joke. You see some of you waste a lot of time ku executive order which is a joke. Executive order chabaddemu kuwera manda kugajja mu north ne mu east. So we are actually discussing the executive order. The executive order and the right sagara jigenda nako, it's a joke. No, I'm telling you, some of you fear to tell president to stop joking. Because you see, bobato saga nga toyina amanda chichi oba enku chichi. Enku is the source of energy. Teri atema manda kugeba kako. Oba kugambala. Enku energy source. Kufumba mmere, and we need it for crude things. Kufumba mmere, stone edge tool. Ekyasinga bwebabuuza omuntu ekyasinga okukyusa obulamu bw'omuntu yali kufuna muliro na kugukuuma. The transformation yakyusa the life of a person yali kufuna muliro na fire ne preservation of fire. Nitandika okukyusa buli kimu kumeltinga iron ore kumeltinga biki. People don't know nti emigati gye basinga okulya mu Kampala egisinga janku. People don't know nti abagenda mu sauna ezisinga obungi zanku. You a sauna person mubizibu samana nenda sebo ate nkuchi wogenda manyiwo kyoto nku kabisa
kakati abantu tebamanyi nti nze wenagenda nga ssebo omugagga yali lwakuba sikola sawuna bakola eri endala bagiyita ne steam bath yiwa amasanyalaze no steam bath ne sauna ezisinga mu Kampala wono w'amasanyalaze yes ye watula tamanyi we biva yawulira mu ekizibu ekiri kwawo ebisinga steam bath biki byonna by'amasanyalaze byanku abantu abasinga obungi mu Uganda bafumba kunku mu Uganda emmotoka ezisinze okutambuza amanda okugajja mu kyalo z'abakozi ba gavumenti ddala buli ogenda up country avaayo n'ekifulusi ky'amanda n'akireeta kabeera RDC kebeera ennamba eziriko UC office of the president ate eyakaterega bagenza ogiteeka ku kidyeri ng'eriko ensawo 5 ensawo 5 so kati ab'ekidyeri bapima mmotoka bapima manda tujja kutunulira kombo y'omukulu oba gava mu northern Uganda n'olwekyo bw'oba toyina solution gy'owadde kyoga n'abafumbe w'omukulu zirize abawadde kuliko ez'amanda gasukayo olowooza akalyo k'amasanyalaze oyo kakamanda leka naawe talya muceeri yakugamba alya kalo ne muwogo osobola ogoya akalo ku koiro okawe Yoweri nawe va ku koiro kuuka gwegende wa Yoweri between you and me botasangayo manda nze naawe you think asobola okunywa kofi gyebafumbye kunankani ku masanyalaze tewuuma nze nyina ba driver betaga na attitude change yewaffe gye tusaliyo ba driver abavuga konvoyi ye balina yeyo baba maka gaabwe era ogerukanga emmotoka ze zitikula amatooke n'amanda konvoyi ye yennyini ebaka amanda kati nke ku konvoyi y'omukulu ebako the question abasika tebalina baba bayimiriddewo okutikka amanda owange muwanga leka naawe bebasookayo omukulu ali mu konvoyi zisimbudde zoolekedde bwe zituuka wali kuliweta bayitawowa wali ekkoona teyaweze manda yaweza amanda okugajja mu Uganda Eastern Uganda tugende mpola mpola guma ataigo sikuwera amanda honorable Muwanga gobeera wa convoy nga zitikola tobeera ntebe nkugambye nti jensula wali abavuga wamalu omchana liri ekkoona baliyitaani erikyamukudde wa Museveni Kaguta Road Kaguta Road awo nti kati convoy bwebejja ng'erinnyamu nga mzee atula alinda abaana aganti wae kiki mzee bakyateekako kifuluusi ba businessmen bamu anti katumanyi aba businessmen berya balukaya bagenze ku luguudo lw'Esembabule akati nabali bamutegeera nti waliwo gwalinyira ekimuluka ekinene baako byakola awo batera okukipaka bateekawo stage classified no sigamye nti convoy sigamye convoy eyimirira ebiseera ebisinga president Yoweri Museveni njagala mumutegeere atambulira mu helicopter kati convoy ye zigenda lwaggulu emusookayo bagisangayo kakati convoy ebiseera ebisinga tatera kubeeramu emirundi egisinga n'olwekyo kukuba okubwe butuuka olweggo era tayimirira evuga straight ngaalimu nedda bosi tobimanyi bulungi tubaguza gonja olowooza bamulirawo kati amafuta gaffe ge twawuzinga department okola shopping ga bwereere nogambye nti mu convoy ye mubaamu amanda yagicekinge lumu agiyimiza gali katukebereko emabegeeyo atasange nga mubifulusi by'amanda nze naye kakati wekituse kakati mu northern Uganda ne mu eastern Uganda president bwagamba nti agala kuwera kujjayo manda question eri nti gagenda kuvaawa question eyokubiri nti gagenda kuva mu bitundu ebisigadde ebyeggwanga ebisinde ebisigadde ebyeggwanga ebiina ebibira bimeka Peter, natural forest cover. Natural forest cover mu Uganda. Forest cover. Reducing it to 9%. I don't know whether people know the magnitude of the scale. Reducing it to 9%. Ebibire ebirichi natural. Ebibire ebiriwo kati ebiriwo biri planted. By'abantu. Okujjako nga waliwo politics on alimu emirundi ebiri
wenzo kwa ruone group kati ya planting ekibira ebibira ekuze ngenonya kusalamanda ngenonya kusalamanda kufuge abagezigezi banji bayine ebibira byabwe biteko kuba kati bikuze bayinzo gamanti kufuna market price kakati nanyine ebibira mulamu wa mulamu we brother wa mulamu we okay na abasinga ebibira kwaye wafeye butambala for heaven's sake tudulingana musajja mu we Masaka Kiyimba ani wambias sente zaina mukusimba ebibira tosobola kuloza nti omusajja ina discotheque e Masaka ona asuna endongo oje gaide nagamba tafuddeyo tasobola ganti omusajja aina discotheque asobola okusimba ebibira kumpi square miles kati butambala zigenda mu 5 n'agenda Gomba n'agenda Mubende nuganti ono sente yazijjawa. So the question bana abaina sente zino ebibira bebaki abo bennyini ebibira biba bikuze manya nti ne basitula kalitunsi ebisigalako ebimu osobola bikolamu amaki amanda ne kalitunsi nyini siri so sure about kalitunsi n'amanda naye so Mark be tubanga Museveni abala zibebya abagenda kutu providing amanda gegani solution terina kuteka amasanyalaze abasingo kozese amanda e Kampala bayina na amasanyalaze so no njego siko forget about no katerega reason nze nawe abali wano fenna tuina amasanyalaze abasinga ne gas bamuyina reason lwaki bakyasifumbe amasanyalaze both gas na amasanyalaze bya bei both gas na amasanyalaze teri mukyala olwaleero yandiyagadde kwata mu manda chali semera agamba no ntekubulira era olaba abamu olaba ne baba bakozi bagakwasaamu buveera nga bagajjamu mu bisawo gaddugaza gakola so lwaki weegali is simply because amasanyalaze sources of energy are very expensive. Alternative sources of energy are very expensive. Kati president Mia issuing an order. There is also keeping food warm. Mchitacho kubugumya. Sigaranga bibuguma. Well, okubobeza na ebyo byonna webiri. Amasanyalaze wegaba obyonna bisoboka. Byono sobola gaba obeza ku masanyalaze ne ku gas. Question is you can't afford it. Because bwabasinga bajita warmers, food warmers. Tebazisobola. So, question say president ngatanakola alternative policy kumachi kuwera manda oboga twala Kenya oba wa have you provided affordable energy sources bobezo tozina please mse jaja stop joking Gasimbagane him for a joker Kyovola bobunafuba president Yoweri Museveni's orders abagenda kufuna mbe bano wamanga kamba kubulire aba police ku nguudo jabawadde business okay jabawadde ki business aba NFA abalambula ebibira yabagaggawaziza because bagenda ku authority okubaninga ebiki ebira abalala bagenda okufunamu I'm sorry to say so nkinako evidence baradisi abamu sigamba mu no nze waffe conspiracy mazewe ebibira teri atemye kibira nga takika waradisi teri atemye kibira nga takika wadiso teri atemye kibira no nze gamba bulire wiki bili ezise sigamba wange na mayanja yes twalwanyisiza sigamba gwe nze conspiracy y'ebibira nzibaddemu teri atemye kibira nga talina nkolagana na DC talina nkolagana ne ba prostitutes talina nkolagana na balamuzi. It's a cartel. It is a cartel. Era be bakwata abaana bababerwanako kitemutema kibira kyaffe abakulu tebabakwata no bakwata abaana babasiba omulamuzi aba yateredde dda n'abakwata n'abatwala mu komera ne abasiba nedda ne baganti oyo muwanga abagamba ebibadde waffe mukuume ebibira mbirwanyise. So the conspiracy okumalawo ebibira chief justice bebabe yabadde complaining he doesn't know department ye eya judiciary is part of the cartel eteme bibira DPP DPP department here is part of the cartel eteme bichi ebibira waffe
the biggest truck ebadde sombaye ebiti ya UPDF. Let Museveni tell us any barracks efumbisa nga tefumbisa nku. Njagala mbulireyo edge. Ambulireyo edge. Barracks emujayina because asandikirewe. And ambulireyo barracks. No. I think that is theoretical. The question is atubulireyo barracks emu. Atubulireyo essomero limu editafumbisa. Atulire eddwaliro limu editakozesa bino. So bobanga ensi bwetyo bweyimirira president must be so bagambye nti n'abokya buloka kanulu zonna bazokyesa nku emigaati gyonna ab'emigaati gyonna nku so era onagambye kakati buloka bweba ebadde ku bisatu egenze ku bitaano naye abakugubazuleyo tetuyinza kubona buloka mataffaali gatali katerega kankubulire ono alternative enkozi and by the colonists had made this possible. Enkozi professor wayo mwerabidde erinnya ya balina omuti bali ba popularizing omuti guno nga gusobola okuva mu Uganda bagiyita ntaseesa oba ntaseesa ng'esobola okuvaamu amanda ate ng'ekula on a very short time. What the colonialists did, yes, Gasimbagane nnyo Masaka. Yes, Katerega. What the colonialists did, kubuli natural boundary y'ekibira, bajjanga another reserve, ne bagisimbako artificial trees. Artificial trees ezo for opportunistic harvest. Chovola abanyankole kangende ku president abanyankole. Omunyankole omu yangamba lwaki buli ayina ente, ayina endiga. Yagamba two things. One, ekisolo ekijje ekyamaanyi kyagala okulya ente eyo kijja kwanguyira okulya ki endiga. Ekya naawe bw'oba oyagala quick meat mu kifo ky'okusala ki ente osala akaki akaliga. For as long as, and I know this science Museveni amanyi, for as long nga olinaga nti tosobola kukuuma kiraalo okuggyako ng'olina ki endiga. So tosobola kukuuma bibira okuggyako ng'ebibira ebyo biwerekerezaako obuliga buliwa. Across every natural forest mutekewa an artificial forest ebawa quick firewood etali ya kalitunsi. Is that done? Answer no. Two, mu myaka ana nze njagamba president took over bino njibaddeko by 96 we are still at 70% forest cover. Nga president wa Uganda we've gone to 9%. Population explosion. What on whose watch? And on whose watch? So Zimbabwe ngamba bana Uganda batuliriza nti as long as Museveni does not stop joking, does not stop joking ku important matters, tetuna je tudda. Gasimbagane ne banna mawulire. Gasimbagane ne banna mawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ujikwanjulira. Ahmed Katerega Msazi, Charles Romsha na Aisha Kabanda ne Mwanga Kivumbi. Mwanga akwata ku bimu ku bye nabadde neebuuza ku president nti president bw'omala okutulagira bino byonna solution yo eriwa, because awo wewali ogenda kusubsidizing LPG cooking gas. By the way, yinjiye abantu bagezezaako okumugula, ogenda kukendeeza ku sente z'amasanyalaze eriyo wano Mwanga abadde ayogera eriyo omwami abadde aweereza message simutegedde erinnya naga nti actually ife abakozesa amasanyalaze bw'oba ogafumbako n'okola ebirala bakupanishinga n'okupanishinga nti bw'oba okozesa unity ntono eriyo simanyi ezisooka threshold ya unity mmeka sente zibeera ntonoko nti naye bw'oweza ensanvu simanyi buli sente nga zeeyongera. Kati ewalala kye bakola abakozesa amasanyalaze amangi gy'okoma okwongerako okukozesa amasanyalaze amangi kiba kitegeeza nti ovudde ku energy sources endala. Baga nti unity oba 5 ezisooka katugeze tunaazikyajinga siringi 100 nti 5 agaddako tujja kukyajinga 5 tusobole okwenkalejinga abantu okukozesa amasanyalaze okulema okukozesa amanda. Wano kirabika ye reverse. Naye mmanyi Peter Kawuju agenda kumpeereza message. Aisha ekyo bwe kiri si kirabika bwe kiri era twakyogerako mu parliament ne mu committee ya natural resources ne bakikiriza nti bwe bakikola b'ensonga yaabwe egamba nti kasitoni amasanyalaze ne gayita units zijjukira ne gayingene emitwalo ng'ena suka emitwalo ena okudda waggulu oba oyingidde mu lubu lw'abagagga
nolwekyo abagagga basasula rent njawufu okusinga abawejire. That was their answer. Kati era ntuga nti kati era waliwo n'omulala bamuyita Sechanzi John Baptist. Sechanzi John Baptist agambye nti actually bw'oba oyagala okukyajinga akatono ogulaga 15,000. They punish you for heavy consumption. Naye Peter, tulinga bayambye President Museveni. Netumuyamba okumulaga nti no yakoze ekintu eky'eggwanga, which is not the case. President Museveni bali bamuloopera nti abalaalo bagenda eggulu ne batemayo Acholi region, sub-region. Ne batemayo emiti ne bawokya amanda ne bamala ne bagatwala gye bagatutte. Ne bajja n'ente zaabwe biki bwe bityo. So President Museveni is reacting to the issue of balaalo. Okay? Abantu be Acholi ba packaging ze mata yaabwe in a way that Museveni bwagereka nga tagizeemu emukosa politically. Abalaalo ngate Museveni yomu ku balaalo, they have attacked Acholi. So he's responding to that. Chenzikanya ne Charles Sergedo anonga tuli kugone. The man was doing politics. Kati fe tumuyamba kumulaga as though he's responding to the environment. Anagamba President Museveni environment yawa nemuluma. Singa Museveni environment yawa nemuluma. Singa badde muluma. Temuluma. Singa badde muluma President Museveni. Teyandirese NFA kumalawo bibira bya wano. Ebibira ebisinga obungi byali wano Buganda. NFA yagala over. Ebibira biweddewo completely nabadde waffe. Nina gye nagenze waffe waliwo ekibira ky'amaanyi nnyo kisala Butambala ne kigatta ne Mawokota nga kyali kikutte. Twali tulambula oluvannyuma kwa kitaffe tulambula ebibanja byaffe. Ekibira kyonna kyagwawo eri olaba lusozi olwetadde n'eri. Mwanga's talking about artificial forests ezirimiddwa abantu. Is abantu baziharvesting regularly ne batema emiti gyabwe ne batunda amanda. President Museveni byabimanyi wadde nga weebiri. He has not done anything. Nena abatemayo, if his issue is about balaalo, nena abatemayo amanda balaalo. Bwolumba balumbi ewaffe, you'll find the byaruhangas, you'll find the byarugabas. Okukola amanda needs a lot of science. I am talking about the packaging of issue. Kubanga omuganda wa wano n'omucholi wa wano tajja kwawula lw'omushana omukiga tabawula. Not typical mulalo. To them it is all wachi, all balalo. So the point I'm trying to make is that one, President Museveni is doing politics. President Museveni tafa ku environment ya wano. Singa ali agifaako wano tukabye parliament ekabye banga dene. Dimmed energy. Amasanyalaze tebagatuseera lwakuba gabayi dene, gabeyi nene. Ned. Amasanyalaze bagatuseera lwakuba President Museveni anoonyeza oba diiru zirimu ssente simanyi. Abakola damu ne bakola amasanyalaze bagalekaawo ne batagatambuza. N'abalala ne bakola ne bagalekaawo. Oli masanyaze ge bakola ogasasulira nenga bagakola tebagatambuza bo bagamba fogwaffe tugukoze tugakoze ogwokugatambuza gwammwe and you pay the cost. That's why amasanyalaze gawano gabeyi nene okusinga gemirirwano getu amasanyalaze gabeyi nene okusinga Kenya gabeyi okusinga Rwanda kubanga tfe we pay the cost for the electricity we've not been able to evacuate okuva we bagakukolera ogatuza kuki ku bantu. Singa President Museveni adafaayo amasanyalaze bantu fukula gatuka ku bantu bantu fukula gakebeyi tebanisitemye biti mibida ngano babikoze babitemi era bangamba muina be musasula nga parliament maiseteka muina be musasula abali off grid abali mu standby mode nti abo basigala bali mu idling kati bagita to the power mix kati nga amazibe gabadde gatwala Katonga juka twafuna tukola mbamanyi namanya sagala gogera abo bebaina part of the deemed energy kati mu power mix muteko kuba on standby capacity ya asanyaza katakole kwa tulikuwa nabe nabagwira senga gundi egwawo bine bima byamwe byamasanga ekyagwa ku Isimba automatically from that minute etekedde okugenda to balance up the national grid kati abo bamima zabwere balete ebyuma byabwe biryawo bitudde bulima atawe basoko kufuna sente ku kati nabo kaleko kubanga they are planning for an na hotel
Muwanga abokaleko, they are planning for an emergency. Katika nkwe case, for example, ya Achua Dam. Achua government yagena nefuna company. Oba aswa, oba Achua, whatever it is. Okay. Government yagena nefuna, aba contractors bakolewo damu ne bagikola. Bamala okukolawo damu, nga gibakoze amasanyalaze, wetoloddwa a game park. Bwe bamala okukolawo amasanyalaze, government neddira ettaka eryetoolodde eddamu eyo n'eriguza somebody. Oba how? To somebody called Tinkasimire Barnabas. I don't know whether it is this Tinkasimire or another, but the person is called Tinkasimire Barnabas. Bamala okukola amasanyalaze, the Tinkasimire n'agaana okuyisawo amasanyalaze ga government. Masanyalaze bagakola, tegasobola kuvaayo kutuuka bantu, ettaka lya government gali lya government, baligambidde Tinkasimire agamba pemmi. It's called Barnabas, katwandikomye ku Barnabas. Because Barnabas muganda w'omukyala gwe bawasa. No, the name is Tinkasimire. The name is Tinkasimire Barnabas and another bali babiri. Okay? Kati Barnabas agamba temuyisawo masanyaze nga temunsasudde. But remember, this was government land. Bali muguza bateekawo dda. Bamuguza nga bateekawo dda. Lyali lya Uganda. Uganda nerigabira Tinkasimire. Kati Tinkasimire Barnabas. Uja kufuna Barnabas yani. Okay, but that Barnabas is Tinkasimire. I don't know what it is. Kati agamba munsasudde. Kati meno do what is omanya ekiriwo tusasula. Yodamwega fetuga koze gago. Mwe mugatwale ogogatwala gwaffe. Singa government ne bade fayo ku environment. Twanfenya kubulanja masanze gatuka ku bantu, abantu bagakola kine bagakoze. Buli wana amenya ekibira Peter akumwa mundu. Buli agenda okugoba ekibira bwati aberako ebemunda bamukola ki abamukuuma okulaba nga asanyawo ekibira ono babadde yogerako oyo ambias. They're very strong people. Si ambias wa bulijjo gwolaba ono waka business ke baziniramu amazina emasaka. Ambias bwejja kubira mulala. Ambias, you ask for DPC to protect you, ng'olina byogenda okukola ebyamagezi tabeerawo. Twagenda kabira Ambias nga akalimyemu abantu. In a very short time, DPC deployed everybody. Okujja okulaba nti protecting akabira kachi Ambias. They're not ordinary people. Kati tuyine waffe wakabira honorable akatulyawo maaso. Ke kabira kabadde kakyasigadde okakoka bwe kati baga atulemeseza Aisha kamuli mu maaso bwe kati. Bwe tukalyawo naye tugenda kukatwala. So naffe kye tugenda okukola in reverse psychology muwanga. Nadda tulekerawo bye tuba tugamba abantu muve mu bibira. Tugobayo abaffe Tinkasimire ne babikola ki ne babitwala. We would rather tell people babana basi. Kuteka mwebyo sebo tuyambe. We would rather tell people buli alina ekibira agenda akiryewo. Bagende balimeyo kubanga newe tubikuuma tubikumira abantu betutakola ki betutamanyi. Croppingira mu bibira ndo. Intercropping for how long? Kyali ewaffe Katerega NFA ng'esooka kujjayo bantu ba bulijjo. Ekyo kyogamba NFA bwejjange gamwe mwayingidde mu kibira ne mu kitema bebagobawo that evening ngereeta omugagga. No, in Chibale they are in camps. So ekisembayo Peter President Museveni yagambye buli gombola bajiwe abasirikale 18 abapolisi kyemwebazako this time it talks about police bajiwe abapolisi 18 bagende bakuume amagombola from the whole of northern region to the whole of eastern region. Nakuba quickly nemedo okufuna wana amagombola bwe tubanga nakati police egamba tayina manpower police bo wafeyo mu byalo eyo yona teriyo basirikale banonya tebaliyo babeerako 2-3 otuukawo nga police nzigule ina police yatuukako saa 8 ogw'ekiro widely open unattended. Kati President Museveni agambye bano bemwewola basaba tukuba yabagambye bameka 18 buli sub county bajiwe ngegenze kukuuma bibira bya Choli ne eastern. Anabi abagambye you need to look beyond just chakunji. Amanda agasinga obungi agali produced mu Uganda bagatunda over the border. Kituufu nti baga exportinga up to Somalia. Naye wabaddewo omulala eyabadde abuuza nti eno baani kumanda agava mu northern Uganda agave South Sudan nago baagaweze yamentioninga ne Dubai. N'ekirala ekisingako obukulu bw'oba oyagala kulwanyisa manda ga Uganda ga exporting oteeka basirikale mu byalo oba ogenda ku border points ezifulumya amanda.
kubanga bategedde abatuuka n'abaki bajja ne bookya amanda ne bagatwala ewaabwe. Omuntu ayagala okukola control. If you think you want to help Ugandans, bannayuganda twabaganya obeere n'amanda tetwagala gafuluma. Do you put abasirikale 18 abagambye okuteeka omukyalo? Do we have them? Do we have manpower elsewhere? Esigadde egenda okukola ebirala. Tulina amagomboola 1,600 muki bogabanyamu, assuming that benkanankana east ne north ebyalo. You and so many policemen bosindika. So Prime 7 kyakoze shoka tekiri feasible, tekiri enforceable, tekiyamba muntu wa bulijjo. Mindset change yandibadde nkulu nnyo. Abantu twalekera okuuma ebibira kubanga twalaba tekitugasa kubikuuma. Gasimbagane ne abala ne babiryawo ne babitwala. Kakati chola mu kino ekisooka kyolina eri omulala abadde responding ono ngaga nti the president was averting a potential tribal war between the tribes in the south and the north. That's the tribes in the south we are going to walk. Babali bagenda kutambula bave ekisolo batuuke Kaluma nabale batambule basisinkane. Baba na Uganda babaloga omushana mu new vision wa leero mulimu nomadism mu Luganda tukiyite tuti ffe bwe tuyita obulaalo. Mulimu abalaalo is not actually a tribe. Bana abatambuze mulimu onto eddembe ly'obuntu ery'obwebange obw'enomadism nti president ebyo bye yakoze bityoboola eddembe ly'obuntu ery'obw'enomadism. No why Katerega bano banobadi bemwogerako. Just wait. In a broad scheme of things, abalaalo ne nomadism mu Uganda baaliwo nga Museveni tanajja. Yes. Era babadde batambula n'amagana okunoonya ettaka, okunoonya ebisubi n'amazzi mu dry spell, ne Museveni taliwo. Bapangisa ettaka lyaffe. No, bo tebapangisa babaddewo ebisenyi. And they are going to be there. Yeah, and they are going to be there. Please bagenda kubaawo tebagenda ku expiring yagenda ku expiring. Yes. Question Peter, question eriwo mu broader discussion eya development y'eggwanga nti even that nomadism erina solution. President deliberately yatugamba nti ekimu byagenda mwankole okusomesa okukyusa kwali kukyusa kubajja ku nomadism. Kyovola bwe basinga usanga nga abantu abatabanga na toilets because there was no access why you dig a toilet ng'ekyogenda kuvaawo. So the increasingly batata be n'abalala they never had toilets. So nekati era tebaziikanga bijja era tebabanga na bijja. Kyovola era tusobola musaba bijja because abantu be traditionally baali batambuze. Era kyovola nti agamba bengenda ekalagwa at home. Because so many of his relatives batambuze bava across the border e Tanzania. Sigamba ti yeje yava. Abera no batambula across the borders. Era to address solutions yazimbayo n'essomero. You know, these are known things. So ko addressing ekyabalaalo sinalaba ko address. No Muganda bwagenda ekiziba. Baganda kyaka bali eyo bangi. Yes. No Muganda abantu. For Baganda, because of our trade. Okay? We are all over. Otuka Mbarara, town ye Mbarara, nolowooza nti oli Masaka. Ogende Busia, nolowooza nti oli Masaka. Oluganda baluyitako taxi Arua. Nusanga nti abayi Kampala mulinye nga bali mu Arua Park. Sarua eno one park. Arua City. Ne bayitayo Oluganda. So we've been moving. Kati question nga tu addressing y'abalaalo as a group. In how to settle nomadism. It's a primitive way of he actually provides. No, Mwanga. Primitive mu statement yagamba. Gwe bwoba movies nti otukakase nti gyogenda waguze ettaka wali fence nze era we wojjo. No, that's not ali kubuzabuza. No, ono atambuze nte. Taina bwannannyini gy'alaga anoonya muddo n'amazzi.
So the solution is to settle in one area. First of all, provide those. Two things happened in Western Uganda. Peter Kamabule, Chechavao mu Western Uganda. Ngenda kukutula chomshananga. No, do you remember? Yes. Ngenda kukutula chino. Peter, what happened between you and me? Something happened in Western Uganda. And it is very hurtful. We were single kubera land displacement. A few people, badiro olukola, nebalwetwalizamu, nebalusibako fence. Bosanga paddocks ezisinga obusikatiriga gy'obeera. Paddocks ensibe mu Kato corridor. Abantu bwe batambuliza ente, abantu basibamu ebikomera ne babagamba nti wano wange. It's not a success. Abalala abatayina ne batambula. Mukulu muwange. They also displaced people. Bafuluchi aba batambuze nti bwe baali bakola Uncle Masaka ranching scheme. Abalunzi abalimu babagamba musengukeeko tufuire ebivu mukomewo tubawe ettaka n'ebibanja. Bwe baamala obbasengula bagenda okudda ng'ate babiwadde babusenti land roads na baba sitambi kwe kukwata emundu okusobola okugira ki okwenunula. There's a problem yavaawo. So problem eryawo nti Jazz. Omanyi Mwanga abadde ayogera. Mukwano gwange yavuze Masaka Sembabule road. Yabadde taluvuganga. Era bwe yakomyewo n'angamba, "Oh, Peter. Je, abasajja abali mu nkole yiyo nagiyita nkole bali bubi okutusinga konzati gyosanga faamu n'ogivuga eddakiika 4 ku kaguudo k'otoyina mmotoka gy'oyisinganya nayo eddakiika 4 ng'ovuga faamu ya Katereggomu eddakiika 5 ng'ovuga ya Muwanga. Naabuuza nti kyogamba eno teriyo bantu balala bonna ti bano baalagawa ti ereno kati yabada respondinga ku Mwami Museveni nti bano be bagobeeri ng'etteeka balina okufuna gye balaga. Kati nangamba nti ojjukira gwe ye yali Lulemeera mu Omukiga nti naturally balina okufuna gye balaga, ab'Ebunyolo balina okubeera displaced. Ate yabadde ayogera ku Bunyolo to sort out the issue of the fenced off farms displaced. Ayogera ku Sembabule, ayogera ku Kyawo. Yabadde ayita mu Gomba Sembabule eyo ng'aga nti the whole stretch nti farms zisibyo zivuga eddakiika 4-5 katebereza ng'ovuga speed 8. Those are every minute ovuga kilomita 2. Kitegeeza nti kilomita 8 obeera ovuze faamu ya muntu. Weakness z'abantu ba Buganda temwagala kubeera mu byalo. Mwasenguka ebyalo. I'm not sure that is true. Yes. But Chaz, that's true. Of course ng'oyogera eriyo lwe baali bagoba Lulemeera, one of the things abantu tebagoba common mufuluki. It was not about the common mufuluki. Bano Muwanga babadde ayogerako abakuba ente ne bajja. Ng'olyaga nti abafuluki bano abajja ekibaale Bunyoro baali bafuluka nante naloole je afulukira ku ttata najja ne ttata y'ente n'aziiwawo ng'abuuza ono mufuluki wa Nabaki. But address President Museveni responding to Odonga Oto. Kakati wano manyi isu zone ziri mu baluwa eno ziri heavy zizitowa. Ekisooka waliwo boyita abalaalo abahima Abanyarwanda abali Tanzania yabagoba. Tanzania yabagoba. Question bwe yabagoba walabyewo kampu wano. Nti bwe yabagoba babateeka mu kampu wali ya displaced. You remember Sejjusa nga tannafuna bizibu na babuyinza wano. N'omubaka yali ow'ebuliisa nga bali awo balemeddewo babajja ebuliisa babagamba bajje ekyankwanzi temporarily eggwanga erimu ery'omuliraano eritugamba nti tubagendeko mpola. Iswaroza bayita rhetoric questions. Tusobola kufuna answer yakyo because oyo omukyalo oyo ayali abogerera basemba nga bavuddemu ejje erya Nkunda. Dismas Nkunda, no General Nkunda. Loha.
nkunda Kagame yamukwata ate ne ruvamu M23 ne ruvamu ki naye Tanzania begoba nawe simanya ufuna Yesu yange nti enente mukulu Museveni agikozesa nga cover kuzimba NRA kakati akozesa enente nga cover yena agikozesa nayingira Tanzania naye amulwanyisa ate naye amanyi okukozesa ente nga cover. That's why you see ebizibu byonna ebiri Acholi ne Karamoja biri ku nte. What you call cattle rustling. But bwogenda mu Karamoja is there cattle rustling. Nta bente mu Karamoja na atambula ku bigere nga yambadde rugabiri na yingira Acholi na bente ne bamugoba ne helicopter gunship na alema. You get so chorawo kwetegereza nnyo issue ntono mukana moja bente ente zo mulalo zibera teso ne ziri ebisubi ne ziyingira Acholi zotazibba tezibbibwa in other words the insecurity on the cow of the Acholi because wabo yogera ku type of a cow mozi kinde rugabe ente ziyatuteyo simanye farm gye yazuguzemu so that's also another interesting thing. Nteriyo kola ya katale kente uli nanyini nteza nazo yafunya market instant so katcho kunonya odonga oto mukulu Museveni amukozesa to achieve what because in the crusade si ya odonga oto jukira odonga oto yanda badde ruzira ingeri je Aisha abantu ya mobilizing ganga nerumba abantu nebakuba actually it was inhumane and degrading nyina nomvubuko omu yampa message nga gobali bakuba musajjo yali kitaawe but odonga otokati Chief Justice nagamba when you steal the one who is responding to Chief Justice bobo mubbi obatobye yes. That is the Chief Justice of the Republic of Uganda. Akoze pronouncement kastagola abakibazo. Bwe no manya nti yabye, nawe mubbe bo batobye. Now, so kunonya echo. What is this? What kikekiri mu Chako mu northern Uganda ne mu eastern Uganda? And my view is it is cover. It is cover of security. Either security or insecurity. Mukulu Museveni kyakolaki kyalengera mu ekyo kyalwanyisa naye aleeta olubozi kyobala kino kidikuri kye yasayininze executive order it's a decree kyobala ngambe nti mugana amateeka gaffe gabeera mu statutory instruments the minister could have signed this statutory instrument kino kidikuri kye yasayininze nti yalwanye nnyo buli omu akimanye simanyi obadde ogobera kuzitwita bike byonna abadde bakipushing ennyo babadde bantu be because you say generally an executive order obeerawo n'omukolo yanda badde ayita media n'ayita China asayinga executive order ntera okulaba America ng'ekola ki ng'ebikola naye akikola mu kasirise kiringa eringa baluwa ate ateekamu sente nnyingi nnyo buli omu agyogereko yes yeah so kiki kyabaza mu ekyo. Let me go to what you call the mindset. Nali nva Rushere nawumulirayo vacation ya senior 6 because omukyala mpeera fees gye yali alina ngize kumuwumira ninsomesa abaana kati mba nkombawo mu basi eza UTC omukyala musajja mukadde n'agaana okusasula sente kono ganga sasula naga omwana izira ya tuhereza basi kurugarishere gono kurugari ya Antonde kuzakazo ni rarishere kakano jangu tukushashwe monto yo mwibi nimfutira omwana yazo natuwa basi because at time the president used to allocate buses so is a UTC kono musajja yanga no kusasura musajja mulalo because for him he had believed the bus bali bakoze eki bajibawa katoliwe kumugamba yataddewo ono gwe yeesiga agamba mu contributing amafuta ono gwe yeesiga aruhoroshi wamulese bulungi because you know kusitoroza kuzitwalira so yes I agree with that mindset but your mindset gyolabeeyo mukulu Museveni janyaga it takes advantage of it no jaje yanyaga
oyo ayali believing and bus bagibagabira no na believing and conductor ya soloza atagenda kuziwa mukulu Museveni direct za mafuta eyo ye mind mukulu Museveni je yalumba na anyaga yajinyaga in ranch restructuring scheme ngajikulira wazina asasira and David Prokoro na umwao David Prokoro mukwano go gendo myemu naye nti etake eyo nali olaba mukatokolido original abaliriwo the pastoralists baba jawo bafuyire surprise right but they denied them the right of return or that land never take mu ranches katabatu wala ranches were not those abalimu the original pastoralists kakati mukulu Museveni naja nabagamba netinyefuza we nda abajje kwetaka lino is UPC muje tugende ruwero turwane tujewo government tulibadize you get kata abana babali the original balalo bano balaba bajaji bali bajaja babwe babago bakutaka because they even denied them to be buried there on those that land ebagena munsko ne balwana abamu ne bafira abane bakola ki abantu chovala balance emuje batwale Kanyarieru national park kakati mukulu Museveni instead of giving them land nga ine bizibu netinyefuza as minister of state for defense you remember nga recruiting aero DUs tinyefuza bo yayomba yakwata bali abavubuka bebatawa taka abali bali subya nayagala abajemwe je aero DUs Museveni nagamba muwedde ati tugenda okukola let's do ranch restructuring oina square 6 square miles tukuweko nyazi sigalenga zizo now permanently yes but of course even yanyuma beyalia because to get a ranch yes but you see even to get a ranch ngabali to ingo kubani certain number of cows ngabanyuma naita zina right now kakati nga ayino kunonya abala mukole cooperative okuweza ezente beyakola nabo cooperative mukufune takero to yabawa still they are denied land now the only way emulalo survives to make it complete abana baba balala bana bali bazadde abakulira mu struggle kazini n'abakunganya n'abatwala Rwanda Congo tebadda it's a very deadly genocide going on there kakati bano now therefore the only way you survive umulalo survivinga kuje wamuwanga kivumbi no muweta kali on rent right chobola the local community mu northern Uganda terwana nabo muteso terwana nabo alwana nabo is a politician you get kati now atandika orugendo ngaguze ento kati mistake je bakoze umulalo wa lero abadde agula ntento n'atambula nazo to do bleeding gachako kano alwana nabo has a gun agenda n'alumbe nindako katononyo n'alumbe ente ziri ezisasana nyinja and has capacity to shoot one by one ku walaba ntezigwa tazirumba kuba tomulaba tazirumba but you see ono abalemesa ali mu business eya fattening cows and it's a deep state and they are his relatives bebali mu fattening ente kakata bano bafuuse competitors nabo bagula ente ne batambula nazo wagenda okutukira South Sudan okukomawo ayali ayina ente 10 kandi kanga ente 400 500 they are competing for the same market eno wanurufura yo you get so it is business as it were but on the question of Chako danger je tuyina ye odonga oto no winyidolo okugamba tetuyina gena mu bibira byacholi tuteme emiti to get Chako naye ate omukyora ali e Kampala akozese Chako eva mu kibira kiberu kunjiri you don't respond to that you take them to prison bobango ina the anti-sectarian law because it is illogical it's unfair that omukyora ali e Kampala akozese amanda gebatemye mu miti everu kunjiri of course emiti kwenye kyaliyo eve butambala and then ewawe kiremo okuba if it's about environment then it should be national it should be national but you still shintu emiti onagera nakola calculation dero andi ba mu magizi onagera nakola calculation nasanga nga the ethnic group eyali mu kusima emiti
the one that would rent from from the forest authority neteekamu emiti ng'efuna ensimbi nyingi, but that was not the larger issue. Ono n'akigaziya nagamba no twetaaga lino ettaka. So they are not cutting trees for trees. No, they are not planting trees for trees. Chebagala ttaka. And the lead of the Kankwe emuku battle. Sorry, I don't want to put it in this. Emuku battle. Jembadde nayo with some elements wane wafe mu Buganda. Kwe kufocusinga ku Mailo land. Ne bata focusinga ku Kenda. President n'ateekawo debate. Nga gy'ogambye Udisa. Bana aba Mailo be bagoba ettaka Kateregga wa Mailo. Not so? Ewaabwe. Kateregga wa Mailo yagoba ettaka. Nobody is vehemently okujjako katife. Ababadde babuuza Museveni. Akenda kaddawa. Public land. For information, Honorable Muwanga, emogola gyenva. Abantu tebabonaabonera ku private Mailo. Yes. Abantu babonaabonera Kenda. And who has gotten Kenda? Exactly kyogamba nti oli ajja Kiyimba olwaleero. Emu ku debate gye nasanga agamba abantu. Kati Kiyimba emiti ya Kiyimba ettaka lyani. Kati omanyi Kiyimba is an agent. Is an agent of someone's land. Kakati mukulu Museveni. Kati ono question ebadde nti ono bwasimbako emiti gya myaka 20. In fact emiti gye basimbako gya bbanga tono nnyo 10 years or 15. Bw'ajjako emiti, bw'ajjako kalitunsiwe ettaka lubeerera lyali lya government. Kati ettaka ne lifuuka lyani. Kankugambe nako omusajja bamuyita Mawanda. MP yajja mu parliament ng'aleese amendment ku national forest something tubakirize nti abadde n'emiti ku ttaka ly'ekibira ekifuule document of title document of title yasobola n'okwewolera efuuke document of title asobole okwewolerako Mawanda omumanyi. See the whole project ya Bajuvia n'abalala kakati. So you have two lands. You have anti-muntakudde. You have two lands. Ettaka erisooka lya Bunyoro. Because you bado ine now mukulu Museveni ataddewo omuyindi asime ekikajjo. Ateme emiti ateekemu ekikajjo. But you need to go and interpret who is the owner of the company. Because ono omuyindi will expire. Will leave. Ajja kuleka lino ettaka. Nga lirimu ekikajjo, finally it's going to be something else. Naye nga agenda okuba nannyini ettaka eryo is mukulu Museveni. But kati kyekimu kye babadde bakola akyoli. Now problem ya akyoli wakyali muka nationalism. Let me finish this. No, you'll benefit from this. Problem ya akyoli, and I'll tell you. Problem ya akyoli nga tanse jikuba. Problem ya akyoli. Be batwalayo Atiak. Ne batwalayo Amina. Ne bafuna Mao Ogenga Latigo. Chief Justice. Nani? They have descended that entire leadership, enlightened. Never do what documents of title for people's land as they grab. And you see, then the same now group you see pretending to. You see that you. That's where I was going, but in different direction. Mukulu Museveni awandika ono mulalo. Tasobola gamba nti ayina yettaka because the land was communal. Yes, I saw that. You saw that, but agamba. Kankorese Oketa because Oketa yafa. Brigadier Oketa asobola okubayo ne land when it was communal. That one is lawful. Kere bakandwanaho asobola okubayo nettaka. In the case ya wasayo n'okuwasayo. So kati ekimukulu Museveni kyatya ntono omulalo bw'abeera akyoli bamulabanga Museveni. Bwe bali banga balumba ono omulalo balilumbiramu ne lya Museveni. So in other words, yeah, so he's protecting his own by being seen fighting, and that has been the danger of our debate. Nti wemba mulwanyisa ababettaka mu Kayunga mwogera ku balaalo. In other words, abatwala n'abalaga omulaalo. Wemba mwogera n'okubba ettaka abatwala n'abalaga ki n'abalaga omulaalo. Because you have not even defined this mulaalo. This mulalo is not the other indigenous muhima. Ono mulalo munyarwanda. Ano mukulu Museveni ayina ebizubiye no munyarwanda. Lwakantu bakateeka ko lutindo olwamuhozi kene rugaba. Wabadde ne mukulu Kagame rulingo lwa Katonga. Wabigere mu rukatezitawo. So you now need to interrogate this much deeper.
anti problem ya mukuru Museveni is security. Ntunono mugwaito mulalo agenzo okuva mutulo nga mulabe. Anga atenga mulabe because wana ambuganyo okufune they are not allowed. They Banyarwanda here. Tebakirizwa kufuna passport. Tebafuna passport, tebafuna identity card. Did you know that? No, but you see, Barera before Uganda. I can no. Those are Uganda. Abala bekanti Banyarwanda. Okufuna ta passport wano mutalo. Kakati andi bayino ku double click nga bakakase. No, it's even when they confirm. Please. Mumbere mune bagamba tuli binyonyi. Mumbere ndane bagamba tuli nsolo. Kakati ne security nayo gisasire. Oli kinyonyi oli nsolo. Sokoleke Katerega. Amalira ko Katerega. President Museveni byabikozesa to his benefit. Abanyarwanda bali bachakanyanga naye. For Rwandese to hold our passports, it was okay. Ngera buli munyarwanda kimwangwira okufuna passport okubera wabadde. Okufa Banyarwanda ne bafuna obutakanya naye. N'abaana batalinyanga ko Rwanda ne bazadde batalinyanga obala generations nga tane mabego ofuna passport of. Mukulu Chawaza, let me summarize with this just in one paragraph. It's about him. Ono chayogedde ekikulu ennyo kyenzikanya naye. Museveni alinga agamba nti the Regans okumu baba bettaka lyamwe. Anyone can use the Regan okumu as a person. Okutwala ettaka lyabwe Museveni won't care. Nolwo ko bakoseze ekyabalaalo. It's a security threat to him. They are first to kill for his own security, not for the people of Acholi. Kakati the indigenous owe bakavuma, the likes of Kavuma, bwe bayingira mu Buganda n'ente zaabwe tebagula ttaka. I'm talking about Kavuma, ono muserikale, because he's part of the pastoralists. Bwe bayingira mu Buganda tebatunda nte zaabwe kugula ki? Kugula ttaka. Omunyarwanda bwayingira wano yatunda ente ze n'agula ki? N'agula ttaka. But tayina taito. Kati mukulu Museveni tayagala afune taito because the ettaka lyayagala anyage. Ayina taito ayagala agimuggyeko. Like you see in Rancho restructuring scheme, Garuga, the likes of Garuga, bali bayina Incafex. You remember it? Kati mukulu Museveni that land yalitwala, but he can't get the title. You see, he wants to destroy the income. And by the way, he's even compensating. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Katerega, mpuliriza Romshana. Katono nnyo mpayo your response. Kubanga waliwo the energy issue, eriyo the land issue, eriyo the right issue. Kubanga eno right issue, tujize tugikoonako nfunda, lulibwe yali mmunyolo, abantu babugumirira mwemi Museveni n'agamba omusajja nga bamuloze yali sekitoleko yali Ruremera naga nti gwe bakulonze ku bwa chairman naye tofugaawo because you are Muchiga tasanide kufuga abanyoro. It was an interesting thing nti fe nze mujja we wa mwaka nagenda wala n'akyusa Katerega wano woli buli wamu Romshana bwajja ne yesimbawo najja n'amatiza abantu ne bamulonda teri yaga nti Romshana we mitala era teriyo government lwejja n'etugamba nti Butambala tefugwa Romshana naye bwe batuuka wali baga nti oyo aveeko kati bw'akola statement yemu tuddayo in a very dangerous tribalizing situation. Yes. Abantu ogenda oba boxinga abantu baacholi olwaleero bayinza okucelebratinga n'abantu baacholi obakozeeko olukomera odongo oto oba omatch ave kitgum bwana agenda ebunyolo abanyolo bewagobye ewaabwe gwe bayiga asuubula amanda tebayiga mukyoli bayiga muganda. Katerega, just 1 minute. Nze ndowooza ebintu ebyo biri complex si byangu naye saagala twenyumirize mu kyabunyolo okubeera so exclusive oba oliawo kyekigikuumidde emabega Buganda n'ebizibu byayo olw'okuba accommodative oba oliawo kyekigiyambye okugenda mu maaso. Nze sinyumirwa kukola nkola eyo ya kwesibiramu na kuboola bantu tekikola naye musenze mujja bojja soko okkirize nti soko w'ekitiibwa abakusenzezza with the time osobola okuba ekirala kyonna naye ekirala nze kuba tukyogedde naye kanzire ku kyange ekyawano ne land fund mwe babaka ba parliament prime minister bwe yajja ewaffe nga tulina obuzibu bw'ettaka ekasijjagirwa yajja ne minister wa lands n'abakooba
nembagamba naye fe tuwulira land fund ne tugiwulira ekakumiro ne tugiwulira ekibaale ne tugiwulira ekagadi kati oba etuuse Mbende nende Mbende tennatuuka ne president land fund eyo yagisuubiriza ku mbaga ya Ssekikubo. Nabuuza Ssekikubo juzi twabadde naye ku rale ya president nga tumaze ne ngamba bannange president bali be yasuubizaawo baba land fund yali etuuse weeru emiyaga nangamba nedda land fund eyo yandibadde wafunye omukisa exclusive opportunity okunyumyamu ne president Masaka lwaki twagimujjukeza nkirese mu national debate mwawali abaka ba parliament kubanga mwe mukola budget Gasimbagane ne bannamawulire muwanga comment fund tujagala mu Buganda ab'ebibanja beenunule oba banunule biri byonna tugenda kola national exclusive zone. Ekyo sensobola kiwagira. No, I mean, but isn't that what the president is doing? You see, Peter, there's no temporary measure kubanga abantu baffe mu north ne Bunyoro tebalinga ffe abalala abali accommodative. Tulina basika empola okutuuka ku face. Maybe that is not what the people are. Katerega, nze mbadde Kitgum mbadde Gulu mu town. And no one cares oba edduuka lya Katerega oba lya Alwomushana anoonya akasimu ajja kugula kasimu. No, Peter. Peter, tetucharacterizing abantu bubi. Nze mu my political work. Some of the decent people bembadde nabo mu politics. Bava all over Uganda. You speak to a man like Ruzindana, on any day is a decent man. You speak to a man like Unayogede Garuga, on any day. Ebikolobero bya Incafex. No, njakugamba. Ayinza okuba ina issues ze ngendala. Nenga bodiringa naye. Agenda kulaba nga omukiga. Ng'Omuganda. I've been very close to Besigye on any good day. I've been close to people like Bandu Twasanga Badimola. You have also been close to me. Yeah. So you have met people across this Uganda. Nga tebakutunulira nga Mwango Muganda. Bakutunulira on the basis of the issues. Zoyimiriddeko. Even the typical actually person. Omutuukako actually. Tamanyi nze nasooka okuwulira ebya tribalism mu Makerere. Yes, Charles. You begin to hear of tribalism ng'oli Makerere mu politics. Ng'abantu bagate tugenda kulonda Alwomushana, kubanga Alwomushana si gundi. Even in Makerere, Alwomushana bwe yavaayo nti wanire. And abantu bali kumpagera bali from the north, yes. They were from the north. So people of Uganda have always rallied around issues. That's why President Yoweri Museveni twamujukiza ati mu Buganda jaga ngewaabwe bamuganye. Rejected, politically rejected and defeated. Ewaabwe mu Have you ever noted omuntu ayogera ngayogera ku tribe ne batamukwata mu kyoli? Yes. Do you know why? Because tiyamba mukulu Museveni abana Uganda to isolate kyoli. So balemo kubeera rising debate eri dead and buried mu Buganda. Peter kanjikubulire ye yabana Rwanda. Nze nva mu area ne Aisha. Erinanidde Gomba n'ebitundu ebirala. Abaana abazaalibwa betwenkana nabo. It is wrong for anybody to characterizing anti Bannarwanda. They are born Ugandans. Babadi wano obulamu bwabwe. Tebamanyi ne gye baava. Tebamanyi gye baava. Kati okujja okukima passport. Notandika omutunuulira. Notandika omutunuulira. Tigwoli waawa bamuzaalirawa. Because you have disagreed. How many? Let's be real. Aisha. Peter, President Museveni is a populist. Akyusa ebigambo bye okusinziira ku mbeera asanga. Kyovola bwe obuuza kati which policy guided ebyeyogedde. Policy ki guidance bilwanagana ne security personnel bye tulina bilwanagana ne economic status bwefaanana bilwanagana national constitution is a populist yasanze akyoli nalabanga kimukolera bwajja wane Buganda kyovola atukozingide problem yettaka yamanya nti abamayiro batono n'ateka olutalo lw'amaanyi nnyo between the landlords and ebibanja holders despite the fact that nti yefuula lwanisa land fragmentation ne bwatuuka mu nsonga z'ettaka ne Buganda zi promoting land fragmentation. He's a populist. He doesn't follow policy zateekawo.